Okay, abalayi baffe abalungi mbaniriza nnyo ku mukutu ogwa CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero banirizaako yonna gye mutulabira. Shero lunaku leero eri proudly powered by African Decent Summit. Tuli mu ggwanga ery'e Canada era nga I believe bangi nnyo. The last time Antwople yali wano mwalina ebibuuzo bingi nnyo nga mubuuza ebibuuzo bingi ne feedback gye mwamubuuza bingi nnyo bye yaŋŋamba, naye obudde bubadde bukyatubuuze but twafunye obudde ne tugamba nti wow, this time round agenda kubanga ajja akomawo atunnyonnyola oba oli awo waliwo n'ebibuuzo ebimu bye mwateekawo bye tutaamanya byessaamanya byasobola okubanga addamu kwatasobola kuddamu kinnoomu n'essaawa zino Canada eyimiridde etya. Emabegako awo buli omu yagambanga Canada egaba era I believe nange n'emikwano mingi nnyo egyafuna all cutters of Africa Decent Summit. Banji bafuna waliwo n'abaana abamu abaleeta obujulizi ne baŋŋamba nze saagenda ku African Decent Summit naye bwe natuuka ew'oyo omukyala ne mukubira essimu ne mugamba nange ntuuse ku airport naye nnyamba ngenda kukozesa gundi y'okuyita era baamukubira yakkiriza nti ngenda conference ye bangi nnyo. But otherwise for now akomyewo olunaku olwaleero atunnyonnyole emirama gye tugenda tutandikirako bateeseteese batya programu yaabwe ey'omwaka 2023 bagiwunzise batya, 2024 bagenda tandikirawa, then atunnyonnyole akaseera kano ke twogereramu Canada eyimiridde etya gwe naawe ayagala okugenda. Nabagamba tagaba visa nti munnange mumanya bannayuganda bw'alaba omuntu ng'ava Canada agambirawo visa ziwedde, oli bw'alaba owe UK ng'ayogeddeko maama visa ziwedde. Nedda akwenlightingamukko gwayina essuubi oba yafunye visa naawe neoba tewafunide ku African Decent Summit oyongere okubangulwa omanye nti gyendaga nno kiri bwe kiti. Hope tumulina atubuuzeeko n'oluvannyuma atutandikire awo wennyini. She's traveling oba atambula alagawa but wensobodde nange omumufunira omukwasiza Hope mbadde ngamba mbadde njogera nga myutinze ntambula olwaleero anniversary yange so mbadde ndi awo omwami wange n'angamba ntwala ku lunch kati gyenva tukenterere bulungi mu ntebe mbulayo nga like 2 minutes okutuuka waka neme kuddayo nkolera nga ntambula mu mmotoka naye ngenda kutandikirawo ku kibuuzo ky'ombuuzizza. Sooka obuuze kubatulaba babuuzeeko kuba abantu bakusiima enjogerayo, abantu basiima amazima gwayolesa mu vidiyo wedde. Actually oli omu ku abo abantu be nali interviewinzeeko nga bali Bulaaya, abantu ne batagamba nti omukazi oyo yanzibye, omukazi oyo gwaleese yatubbye yakoze bw'ati. Sinawulyako keesi eyo. Naye buuza ku bantu obeeyanjulire n'amannya eri oyo akulabye omulundi ogusooka na ojjidde mu kiti ki, mukola ki, tandikiraawo. Amannya nze Hope Birungi Luyima nga ndi Executive Director wa African Decent Ontario, ekibiina ekya abantu abatuula e Canada naye nga balina background nga bava mu nsi eza Africa oba abaddugavu, era nga omulamwa gw'ekitongole kino gugamba nti bw'obeera ng'owangalira wano mwene ensi naye nga omusayi gwo guva eri ewaffe mu nsi ya Africa, tukwataganira wamu ne tukuyambako ne tusoma ne tuyigiranganirako ebintu ebyenjawulo. For example, oyinza okuba nga oba oli mupya wakajja wano tomanyi otandikirawa, kiki kye weetaaga okukola, osobola otya okubeera ng'ofuna katugambe work permit, amakanisa goyinza okugenda okusabiramu ogasangawa, community y'Abannayuganda oba oli Munnayuganda, community y'Abanigeria ogisangawa. African Decent ng'ekitongole ebyo bye tukolako era gwe mulamwa lwaki tubeerawo, lwaki twatandikawo. Atuze mu Canada muno sirina mulimu, tetugamba emirimu naye tusobola okubula ki kyolina okukola, kiki kye weetaaga okukola kulaba ng'osobola okufuna emirimu kubanga ekitandikirwako oba olina okumeeka sure nti ofuna kye bayita work permit. Mumaze bbanga ki mu kintu kino? Emyaka kati giri ena. Emyaka ena. Wano mu Toronto naye nga mu Canada more than 10 years nga twatandika ne African Decent Society British Columbia. Naye no branch gye twogerako olwaleero emyaka giri ena. Gwe ng'omuntu omaze ebbanga ki Canada? Emyaka 5. Myaka 5. Yeah. Kitegeeza kati gwoba osobola okubaako n'ekyogamba Omunnayuganda ali wano e Kampala. Nze ndi mutuuze w'e Canada, ndi Munnayuganda naye nga ndi mutuuze w'e Canada. Akatabo olinako e Canada?
Katabo kange nkalina Nemwe okuddako mubikola eno mutya wakeera bannange ffe nga tusaba kumpa visa. tusiiba nemmwe ne Mama ina okumpa visa gitusiiwuuka okuddako wammwe. Anze? ffe mmwe nga gitusiiwuka ne tusiiba ne tusaba ne tusula ku kyaki naye nga maama visa tetulaba n'obutabo tetulaba mwe Naye musaba nammwe ssaala kati ki? musaba. Mukama era Mukama yakikola. Okay. Kakati obadde ombuuza nti Canada eyimiridde etya? Obudde buno kubanga kati Obudde buno. Abannayuganda bonna nze njagala okubulya nti hope Abannayuganda bonna abantu abasinga abavubuka ensi yabatama bali awo stress mungi ono amugamba kino oli amugamba Canada egaba kiralu ono amugamba gwe saba bagenda kuwa buli omu tamanyi kyakkola ate oli abamu batugamba omuntu agenda ku Bulaaya weesibe ebbiri oli agamba sigala wano e Kampala woba okola bwoti naye Canada nga ye ensi wamma muyimiridde mutya webulokinze sound Ng'ovudde ku kya ensi right now tuli mu winter tuyingira winter ensi enyogoga nnyo etandise era kijja kututwalira ebbanga nga emyezi 6. Abantu bangi bayingiddewo okuva mu nsi ez'enjawulo si Uganda yokka Abanigeria Abanaghana Abakameruni Banakenya n'aba Ukraine omanye ekibadde kiriwo entalo ezibaddeyo kati tugaseeko n'Abaisirairi n'Abapakisitaani bonna kati bali mu kuddukira wano e Canada. Ensonga eri nti Canada nsi eri na good reception nti tunulira nnyo ebintu ebya buli omu etukwata bulungi tubola nti abantu bagyetanira nnyo buli ajja emwolokaminga kuba nsi nnene erina space olondowooza oba tunamu Uganda bumeka buyinza n'okuba nga Canada so kati era okuba nti ensi nnene ate nga n'abagitwala nabo bantu balungi nnyo buli ajja bamwolokaminga bulungi era bamukkiriza okubeera nga asatulinga bamuwa eddembe okulaba ng'osobola okusalawo permit n'obeera ng'okola n'obeera nga weeyiya ng'omuntu ekitegeeza obudde buno wali maka tubali tuwulya bagamba nti Canada egaba visa kiralu ennaku zino kikyaliwo abaana bangi bakyafuna oba baakuttemukko ennaku zino wenjogera wano ekituufu kiri nti baakuttemukko baakuttemukko era kaŋŋambe nti akasengejja bwe kaba kalina gundi hozi nga buneneneko kati babukendezezzaako kuyita mu kasengejja okulaba ng'ojja wano e Canada moving forward weetaaga okubeera nga wenyonyolako olina okakasa nti n'ogenda kusobola okwerabirira bulungi ntuuse wano ku ofiisi yaffe eya African Decent tusobola okwogera bulungi obutuuse bulungi wedambala mpaka lunch tugende mu maaso yesawa twagala otukubire torch and hope Canada gye tusiigira ekifaananyi eriyo omwana alina visa tamanyi wakutuukira otuuse toyina wa Luganda otuuse mu Canada how do you survive naddala mu winter eno nga buli omu kyemanyi bu winter buli omu abeera wuwe mu winter tukola era tusigala tutambula nja kusooka ntereezeemu ekyo kakati omuntu oyo alina visa yafuna visa okufuna visa yagifuna atya alina okuba nga bwe yafunira visa yalina ensonga lwaki yafuna visa eyo teri muntu asobola kubeera beezi n'agamba nti kati omuntu ali wano alina visa nyagala osooka entereeza ekintu ekyo era abantu abasinga obungi bwe bazizzaayo babadde n'ekyo ekizibu nti paka abamu babakomya ne mu kkubo kubanga omuntu aba tamanyi lwaki yafuna visa aba ali atya mpozi ng'ngamba nti omuntu azze oba ayinza okuba abadde atulugunyizibwa mu nsi ez'enjawulo sigenda kwogera nti Uganda oba abadde alina n'obuzibu bwe naye nga yeesanze ng'ali wano asetolinga atya ekyo mba nsobola okiddamu nti wano waliwo emitendera mingi osobola okubeera ng'osetolinga mu nsi eno era nga ebimu ku bitongole biyinza okuyamba kakati omuntu azze Canada bw'oba ng'ozze ng'oyagala kusigala kubeera wano ekisookera ddala olina okubeera nga onoonya kye bayita oba togenda kubeerawo bubeezi kola
kati wano ekitereezaamu nti oba ng'olina kye bayita visitor visa oba ozze kukyala naye no ng'oyagala kusigala okole oteekamu empapula zo n'osaba n'obagamba njagala muzikiriza okukola era bw'omala okuwa work permit eyo osobola okumpitinga n'omuntu yenna oba fe abatuuze abatali batuuze ku mulimu gwonna gwe gw'osobola gw'obeera ng'olinamu obumanyi ngenda tandikira ddala wansi oba nga gw'ogusobola bulungi owaawo kasobeera gwabusomesa naye nga olina ka experience nga kali accredited era nawe osobola okumpitinga n'omuntu kasobeera ng'olina work permit n'ekyomanyi okukola kyonna solo nga zolina work permit osobola okukikola okwewaayo neetaaga looya oba okwewaayo mubijuliza ku internet kakati mukulu Allan ekintu kyoyogera kiri sensitive kyogamba ekyokwewaayo omuntu okwewaayo wano e Canada alina okubanga mu nsi gy'abadde abeera ng'abadde atulugunyizibwa ekyo obuuza bwe kityo kyembuuza sibuuza nnyo details z'abantu ngeri gye beewaayo but mbuuza abantu abasinga balowooza nti okwewaayo oba ogenda n'opangisa looya ne mugenda mu kkooti oba ekyo kyennyini kyoyogerako kyenjagala okuddamu bulungi okitegeere bulungi mukulu Allan nkitegedde ky'obuuza so ekisookera ddala omuntu okwewaayo wano olina ensonga kuddayo wammwe for example oba otulugunyizibwa family omwami we oba omukyala njagala nsooka nnyonnyola ekintu ekyo ndyoke nziremu ansayo oba oli mukyala mwami akutulugunya nga tolina walala wonna wonna woyinza kuddukira mu nsi yo nowesanga nga mukama akuyambye oba abadde ofunye ka visa ko ng'oli wano oba ng'oba obadde munabyabufuzi n'obeera nga gavumenti ekutulugunya nga baba baagala kukolako bukyamu era n'obeera nga Katonda nakuyamba n'obeera ng'olina visa n'obeera ng'oli wano oba oli muli babisi kigendamu nnyo kubanga ensi yaffe gyenjogera nayo kigambo kiri sensitive ekyo nakyo kiri awo kati okwewaayo oba ng'oli muntu mu kategori ezo ng'olina obuzibu obufaanagana bwe butyo nga ozze wano e Canada yes okwewaayo balooya babeera ba gavumenti ebayambako kasobeera nga tolina ssente nga tolina busobozi osobola n'omusasula wano e Canada waliwo kye bayita legal aid eyambako abo abatasobola kwesasulira looya era abo balooya legal aid bwe beekwa province ekukolako assessment ekubuuza ebibuuzo mu nsawo olinamu ssente mmeka ewaka olinayo asset olinayo amayumba olinayo kino naye raba nti bambi tolina ssente zakukola ki zakusasula looya kati awo ne bakusasulira looya n'abeera nga wabwereere era oyo teri muntu akusaba ssente nti jangu nkukolere ku ekyo ekintu kiba kyabwereere kakati njagala onsiigire ku kifaananyi ky'omuvubuka nga bwe twogedde onsiigire ku kifaananyi ky'omuvubuka eyeesunga ekyeyo era nga ye visa agirina yeesunga kimu nti ngenda Canada enkola yammwe eryeta waliwo abamu bekyazzaako Abamerica ne baŋŋamba buli omu alina experience ye buli omu aludi n'agamba omunafu sigala e Kampala eno kukola kuba kukola buli omu abeera ku bibye Canada tusiigire ekifaananyi enkola eri etya ekifaananyi ky'e Canada wano ssente z'ekicupuli ntono kizibu nnyo okukola nti okuyiiya banno ebisente z'ebicupuli ebyokuyiiyayiiya nti kankole wano nkuba ono nfune wano ntono nnyo wano e Canada olina okuba ng'osobola okukola kubanga bw'otakola ng'oggyako buno obusente bwe bagabako ng'obwa gavumenti bwewaka omuntu nga yakayingira wano tolina mulimu waliwo akasente gavumenti kekwako $360 ekakuwa okukuyambako nga bw'onoonye ekyokukola naye bw'otandika okukola eno basati oba okoze hours 8 era ze bagenda okusasula waliwo abasasula kale batono nnyo abakolera omwezi bikyewe bityo gye bali nabo n'emirimu egisinga wano kyokoze kye bakusasula nti katugambe minimum wage eri 16 point something okoze hours 10
times 16 zezo. Because hours munana kuba ze zitandikirwako times 16 oba times 17 ze sente zogenda ofuna. Ekyokubiri obanga ojja wano weetegeke waliwo bills essimu yakusasula. Sojja gamba muno nze sigikozesezza sigenda sasula nedda bagenda gisalako. Buli mwezi etandikirwako ya $15 per month. 45 nga kuliko data 5 paka ku 10. Kati obeera olina biro ez'okusasula. Ekyokusatu awo okusula. Ng'oggyeko abano abasula nti kale katugambe nti basula mu nnyumba za gavumenti, mupya talina mulimu, asula mu nju ya gavumenti, kati gwewogamye kati ngenda kwepangisiriza. Enju y'omuntu omulala eri ku $100 nga tandikira nga ku 800 above. Katugambe 1000 actually. Saawa zino. Na wano mu kibuga e Toronto. Kadde mwako? Yeah. A room mu nju y'omuntu katugambe nze nina enju yange ya bisenge 3. Welcome back from that short break. Kakati, anti hope obadde okyatugamba wetuviiriddeko ng'otugamba ku mbeera eriwo ng'omwana yakatuuka n'otugamba rent ali kumeka? Bw'obanga osazeewo nti ogenda kwepangisiriza okufuna room mu nnyumba ey'ebisenge 3 osasula $1 nga 1000 wane Toronto. Endi endala zibeeranga mu cities ez'enjawulo naye wano mu kibuga w'embeera njogera mu kibuga kitono ennyo zibeeranga $10 nga kuliko n'amasannyalaze n'amazzi bw'ebityo oba osazeewo kwepangisiriza. Abamu bw'aba talina wakusula ziranga $10 buli mwezi. Abamu bw'obanga tolina nga waliwo government shelters naye government shelters zino ntono kati zajjula like abantu oyinza okuba n'okuba nga tolinayo space gy'ofunye. Abamu era olaba nti abamu basula mu churches. Ekitegeera so omuntu obanga ogamba nti ogenda kujja olina okwetegeka ekisookera ddala mentally weetegesa otya katugambe olina obuzibu ng'obwo. Kubanga ovudde mu maka go ovudde wammwe waliwo abavayo olumu abamu babeera n'emirimu gyabwe ng'abadde akola mu ofiisi nnene naye esanga ng'olw'ensonga emu endala afunyemu obuzibu takyasobola kubeera mu nsi ye nesanga nga aze wano mu nsi kati nga yamanyira asula mu nju ye yekka asola mu bbanga ate wano ogenda kusharinga ennyumba n'omuntu omulala. Okitegeera obanga wamanyira nga obanga obadde osula mu kazigo bwokka kati ogenda kusula mu shelter ng'ogenda kusharinga n'abantu b'otamanyi. Kati ebyo byonna byetaaga okubeera ng'omuntu ali prepared mu bwongo bwe kulaba ng'obeera steady obutafuna issues za stress. Kubanga it's a process w'ofunira omulimu kiyinza okutwalira katugambe emyezi 2-3 olyoka n'ofuna omulimu oba work permit ebeera process minimum ekitono ennyo mwezi gumu ekitono ennyo olaba bazifuna mu weeks 2 naye ekitono ennyo katugambe mwezi gumu 2-3. Mwezi gumu permit mbanjifunye so kujifuna ng'atandika kwenogera nsimbi ng'atandika okwenoonyeza omulimu gwo ng'otandika okukola. Ekitegeera ate bwe kijja kusobola sangayo omuntu eyo n'ambeererabeererawoko n'agira nga nsuzaasuza. Ekintu ekyo nno kiri trick ekisinziira abantu bangi bakifuniddemu obuzibu. Abalungi abantu gye bali naye of course oyinza okuba nga oliyo omulungi omu mu kibuga naye nga tosobola kusuza abantu bonna naye toliyo n'ababi. For example waliwo abaana abawala betuwulidde nga oli omwami yamusanga somewhere n'amugamba nze jangu nkusuze n'abeera yuuza. Okitegeera so tulina abantu abalungi tulina n'ababi kati obutagwa mu mikono gy'ababi waliwadde otambulira mu mitendera emituufu wakiri omala gagenda n'obeera nti onoonya shelter weeri oba n'obeera nga ofunyemu akasente ko newepangisiriza enju n'obeera nga gwe wennyini wesasuliza enju yo n'obeera nga omanyi nti oli seefu. Then omuntu omulala oba asazeewo nti kanfune omuntu akwegattako oluvannyuma. Twalabye ku TikTok tulina video bwe twakulabye ng'oli n'omwami wo nga mu celebratinga anniversary yammwe era abamu abaana n'endaba nga bagamba kongs. Mwe mukikola mutya okubeera e Canada ng'olina omwami wo era abaana abaagala okujja e Canada oli alina kakapo. Is it possible really oba omwami omufuneeyo ne mutandikira eyo oba osobola okutambula oba osobola okufuna omwami wo oba osobola okujja n'omwami wo?
Oshitegedde? Onzigyeko oba? No, nedda. Oba musabye visa mwembi n'omwami wo ng'obadde n'omwami w'e Uganda, musobola okusaba ne mujja ne mutandika bwe mutyo. Is Naye it ate possible obanga byangu? si bye byangu ennyo, naye ate tulabye abantu bangi, for example, singa nali sifunye wano omwami wange nga osanga kaŋŋambe nti we nali nalekayo omwami wange waka, bw'omala okufuna wano empapula nga nsa tolinze, gavumenti ekukkiriza okuleeta famire yo, omwami wo n'abaana bo b'oba walekayo ewammwe mu nsi yonna gy'oba obeera. Kino nsazeewo ofune wano abantu abalina empisa mwebali n'abatalina mpisa nabo mwebali nga bw'olaba eddala komite nga bw'ebeera n'ewaka ekimu kyekyo naye it's all about an individual and someone's personality, like gwe mwennyini oli otya, okitegeera gwe oli otya, kiki ky'oyagala, category ki, then n'osaba ne Mukama n'akubeera ng'akuwa omuntu Bwe mujja omulungi babiri nga muli kapo bisobola okwanguwamukko naddala mukola akasente awo mukwanguwamukko Mukama ng'abayambe nga bawadde. Njukira mubeera babiri era mukwatiramu kati nja kuwako example yange. Kati nze n'omwami wange tuyambagana especially ku bills, enkyuya musulamu mba mukozi sharing ebintu ebisinga obungi. Buli wabeera ne munno nze ebintu byanguwa. Naye ne wabeera omuweka era osobola okukola naye usually jjukira oli mu nsi eno ewala wabeera ne munno gw'oli naye ebintu bitambula bulungi. Eri abawala abato n'abavubuka abato is it advisable bw'oba ofunye visa n'ogenda n'okola Mukama n'akuyamba munnange oba empapula n'ozifuna olina boyfriend wo wamuleka eno oba girlfriend temulina mwana oba kuba abamu batugamba bw'oleeta girlfriend bamutwala, omusajja bw'omuleeta era naye bamutwala, kibe kitya? Kyemmanyi omuntu waba wakutwalibwa ne Uganda basobola omutwala. Omuntu waba wakutwalibwa ne Uganda basobola okutwala. It's all about someone. Omuntu gwe mwennyini okitegeera. Of course tulabye abantu bangi omuntu oba wamuleeta n'akutwala kitegeeza yajja takwagala osanga. Oba osanga ayinza okutuuka wano nga naawe olina ebintu ebikyamu by'obadde okola ate nga oba n'obeera nga oganye n'okukyusaamu olw'okuba nga obadde obikola lwa nsonga nti mbeera. Naye ate ne munene najja n'osigala ng'okyetisa emigugu gy'obadde watandikako wano okitegeera. Kati naye ayinza okugamba naye n'akubukako n'adduka ogenda okulaba omunaye bamutwala ate n'ava ku munne n'adduka n'avaayo kitegeera. So ekintu ekyo kiri so sensitive tekisinziira ku muntu era ezo stories tuziwulidde naye ate bw'ogenda deep down oyinza okwesanga nga point yali ndala nga bwe tulowooza oba bye twawulira nga si byebyo. So nze ndowooza nti omuntu waba wakuddukako ne bw'oba nga omusanze wano akuddukako ne bw'oba nga omulezi asobola okuddukako omuntu waba wakwenda ne bw'oba nga omusanze wano era asobola okwenda ne bw'oba nga omugye eri Kampala asobolera okwenda. Nze ntunuulira nnyo ndowooza kisinziira ku muntu. Ebbaluwa ze tulaba kati nga mmwe African Decent Summit mutera okugaba ebbaluwa za conference abantu abaagala okwatenga conference zammwe oba temugaba naye mutera abantu basasulayo kaffi b'omuntu bw'okozesa ekigambo okugaba ajja kifuna bulala musasulayo kaffi ne mumuwa invite eyo ekoma ku ki era invite eyo esalawo ki ku visa era ekomawa? Kakati African Decent bw'ebanga ekuyise kuba tutambulira ku mulamwa oba okitegeera bulungi. Tetuyita nti anybody nti tugaba bbaluwa nga tugiwa buli omu tekibeera na meaning. Tuwa abantu abajja mu nsonga oba mu purpose lwaki eyo summit weeri. For example, tutunuulira art and culture. Natandikira ku gwe mu nkulu Alan of falling under this conference. Era bw'obanga otusabye ng'ogamba njagala kujja Kyeyo kubeera ko part of that conference or qualifying nnyo kubanga by'olimu mu art and culture. Tubeerayo ne exhibitions abantu okwogera ku bintu bye bakola obanga oli mu business oli business person obanga olina ekitone ky'olina nga abantu tebakimanyi bw'obanga oli muyimbi kati ebintu ebyo bye tutunuulira. Olina okola spoken words nti olina kugamba tutunuulira talent ez'abantu abaddugavu. Obanga olina any of those ba tiktokers exactly abo ba falling under our category so much. Oyinza okuba nga omanyi bumanyi oba kuwandiika bintu birungi oba oli mu osiga gundi. Pieces like art
ebina falling under our conference kati tumala Naddala. nasooka kutuna tugamba ojja mu conference yaffe ojjangaane kiki kyoyagala oyagala kuyiga buyizi oyagala kujja kuwolesa ekyo ky'olinabo so tutunuulira ebintu ebyenjawulo ne tulyoka tukuwa invitation letter yaffe era invitation letter yaffe weekoma ekoma kukuwa purpose lwaki oli mu kujja wano kati wetumala okuwa purpose nga tumaze okukwasa esi nga tutegedde nti okay mukulu Allan tiktoker ate artist comedian oba nakyo oba kyo kituufu kakati ne tukuyita nti jangu ogenda kukola ABCD ku conference naye tekamu saba gavumenti ya Canada kubanga buli nsi erinayo for example is a handling office VAC gye bayita VAC ekololo nti tekamu application yo online weesabire visa obagambe ekitongole kya African Descent kitegeseeyo omusomo weeguti bampise ngende mbeerewo lunaku bwe luti mu kifo bwe kiti era nze akasente kange mwekali nina bank statement ennungi ngenda kusula wano ennyonyi yange njja kubookinga return bwe bityo ngende awo ffe African Descent we tukoma kukuwa bbaluwa ennyonnyola lwaki waalize e Canada bwe mbasigwa mw'eryo tuluba oba just njagala kujja buzi Canada naye nga njagala invite yammwe siri eligible qualifying kati oba oyagala kujja ndowooza nga tourist kati for example ku gundi zetutegeka events enene bbiri eya July neya December kati eya July kuliko kapati k'aba tourism nti tugenda ne tutambula ne tulambulako ebitundu for example Niagara Canadian Prairies ebintu ebintu ebyenjawulo ebintu ebirungi museum kati goyinza okufalinga under that nobagamba okay kugenda ku African Descent Summit naye nze omulamwa gwange ngenda kuba mulambuzi ngenda naye timu egenda okulambula ekibuga Toronto oba ekibuga Ontario kati goyinza okugwawo nsasula mmeka okumpa invite eyo invitation yaffe ya $400 eby'e Canada kabeeranga kakadde kamu n'emitwalo 10 naye tutera okuwaayo alebad discount waliwo abamu abalowooza nti bwe nfuna invitation eyo visa automatic mangifunye nedda ssebo si kituufu invitation era ne ku invitation yaffe tukiteekako ne tugamba nti eno invitation letter tegarantinga visa invitation letter ekuyita buyisi kujja naye gw'olina okwesabira visa ng'omuntu wasiteeramu visa weewozeeko obagambe nina omulamu ogugenda e Canada era ne invitation baluwa empita yiino era nina obusobozi obugula flight ticket olina okukakasa wundi oyo nti olina obusobozi obugula ticket olina omukakasa nti olina woogenda okusula okwetambuza era olina ebinaakusikiriza era we mbadde ngenda okubuuliza era we mbadde olina bizinesi zo ez'amaanyi z'okukola nga tosobola kuzireka eyo olina omulimu oguli full time nga guli permanent ekitegeeza nti era we mbadde ngenda okubuuliza nti singa ntuuka ku airport nga buli kimu badde nkiina ne ntuuka ku immigration y'e Canada ne banziza muyinza okunnyambako okwogera n'abasajja nga ndi ku deportation banteeka kwekomawo Kampala ekintu bwekituuka ku deportation ekyo kiba kitususse kasaba gamba deportation kitegeeza nti olemereddwa okwewozaako n'okwedifendinga kubanga ffe tuba tukuyita tukuweera ddala tugezaako nnyo okulaba nga tukuwa buli kiraga kyolina ensonga abantu bootera okuwulira batera okuzzaayo olumu batera okutamwatama kankuwulira okusaawa waliwo nja kuweera ddala example waliwo olwaleero omuntu abadde yafuna invitation tatambudde nayo okitegeera kati gwotuusa wali ku counter bakubuuza olaga wa tomanyi tomanyi gy'olaga kati olagawa nga baki tebakuzzaayo naye ng'ate buli kimu ekikulaga ogenda sula nga tomanyi naye ng'ate olina accommodation mu nsawo
conference gy'ogendako egenda kumala bbanga ki gatomanyi omuntu bajja kukuzzaayo bw'obeera n'ebintu byo ng'oli kiriya ng'ogamba no nze ngenda kukola abcd era ngenda kukwatako okuzzaayo. Yeah. African Descent Summit muyina gundi 2 zokka, July ne December. Tubeera ne activities nnyingi. In fact, ebyo summit gyegimu ku like ziringa events zetukola ebinene naye nga wano tulina daily activities. Tuyambako ba newcomers okulaba nti basettlinga in. Tuyambako abantu okubalagirira ku navigating through the system. Mugenda wetaaga ki oyagala genda mu kyaki tukuwa connections ebintu ebyenjawulo bye tukola. Naye wali tugamba nti tutegeka events 2 mu mwaka. Eya July n'eya December. Nanga zizimu ku events ezikyasinze kubeera nnene wano ezitegekebwa Abafrika wano mu Toronto. Buzibu ki musinga okufuna mu bantu abajja? Abantu abasinga obungi abajja. Kati nga kyenkuwaddeko example nti abamu bayinza okuba nga bakugulira bulungi nti bagenda kujja ensonga ABCD ne mubawa invitation letter ate ne batuuka nga tebagirina. Ne batuuka ng'oba ne bakuvira esimu ne bagamba bali wano baagala kunzizaayo. Hano mubuuza nti Omuganda gy'olaga ngu mbadde nkyerabidde. Obadde ne hotel reservation n'agamba badde nayo naye ate nagipakinze mu nsawo. So wantu ngenza okutuuka ku counter nga teriko. Ebintu bwebityo nti tufuna nnyo abajja okubeera nga basuubira nti olumuwa invitation letter kitegeeza nti atuuse wano. N'ateefaako naye mwennyini kuteekawo birowoozo kubeera kulaba nti asoma mu bintu byakola ki byaba alina okulaba ng'asooka edifendinga. Atamanyi Luzungu yadde babeerawo asobola Canada. Yeah, tulina ba interpreters. Abantu bangi nnyo tebamanyi Luzungu era wali wano. Banaye network egenda neetwekyangako naye tugume mpola mpola tulabe ate bwe tunaakiwunzika ekyolunaku olwaleero naye network enkwatakwatamu. Simanyi kye tugenda kukola naye tuba tulina ogirinda kubanga nti Hope naye abeera busy tafunikafunika nno. Nze nkuwulira bulungi. So obadde otugamba ow'Oluzungu nga tamanyi bambi Luzungu. Era asobola okujja n'abeerawo. Naye asobola okujja? Mukulu Allan. Wangi? Nga December 9. Tugenda kubeera ku 9. Tugenda kubeera ku White Shoe Banquet Hall wano Toronto, Scarborough. Era bwe njogera wano omuyimbi wange ali ku kisaawe ne boolaba nti njogera mbuukabuuka. Obwabeera ku kisaawe bangambye abantu bangi nnyo kubanga African Descent exhibition yaleese abantu bangi. Abakunguulirako nti abantu bangi nnyo bali ku kisaawe awadde ali mu kubagamba nze muyimbi omunene ku event naye bamugambye alindeko kati ndigenda kubeera yatuusedde Canada. Yatuusedde ali Montreal right now abakunkubira wano tubadde tuli mu gundi nga twogera naye aneetaaga. Okay. Kale tumalirize show wano. I think bonabo omufunye we can talk nga nayo mulina mbafune tugenda kubeera naye twali badde tutegeko yenkene tubeerako naye ne twogerako naye nga waali kwatujja kuba Okay. Kale ebigambo bye bisemba n'Abannakanada obayite babeereyo. Yeah. Kati okusookera ddala ngenda kusooka okwebaza abantu bonna abatulaba. Mukulu Allan omanye ng'abantu bakwagala nnyo. Alhamdulillah. Nali ku show. Enebeera show ebeera. Show. Eno show amaanyi. Interview. Yeah, twali ku show. Naye wateekayo ennamba yange ya Uganda. Omanyi ennamba y'essimu okujjula. Oyojjuzaako essimu nga tasobola nga tonawoolesa mukono. Nga buli omu ankubira nakulaba ku show ya ALLANCRUZ, nakulaba ku show ya ALLANCRUZ. ALLANCRUZ nze nawe ne bwolaba nti olumu oyinza okunkubira essimu. Neemala nga dakika 10 nga sinakwogera kugo wakireeta.
Noleta ekintu ekyo wano weda amasimu agogamba bannaye abali ku masimu batuleke yeggwe Esimu efreezinga. abantu bangubira esimu ebutuuka ne freezinga negamba mukama wange mpummuzaamu. So weebala omulimu gw'okola abantu ate abantu bakwagala nnyo kuba bakwogerako bulungi buli ayogera bulungi weebala omulimu gw'okola. I don't take that for granted. Neebaza bonna bonna abakulaba n'abakuwagira naffe abaagala bye tukola nga African Decent. African Decent kibiina kyaffe Abafirika abawangalira mu Canada nga naawe okyaliyo ng'oyagala kujja kuwangalira wano naawe ekibiina kino kikyo era nga December kati tekigenda kuggwa fe fuzi ne ttiimu yange yonna njagala kujja kuwangaalira awo. Tukuliize next year July nga 17 so ffe tulinako omuyimbi waffe Vinka agenda kubeerawo nnyo General Megadi mu America agenda kubeera naffe nnyo so tuli bulungi tugenda kuba nga tutambuza event nga tutambuza omwaka bulungi next year so nkoowola abantu mu registeringe oba mwewandiise ku event yaffe mujje mubeerewo. Bampere ku simu yo. Simu yange ndowooza kati oba kati ngabe ku eno. Togaba ndala gaba eri clip za consistency kubanga zonna zijja tabuka. Ngenda simu yange oba nina line ya Uganda eri ku WhatsApp yokka messages eri 256 754 37 64 30. Okay. Njiddemu 256 754 37 64 30 eya Canada ya office eri emu oba 1 otekako +1 4 3 7 332 5563 naye WhatsApp yokka zono namba zino okuba WhatsApp tokuba kubanga kati Uganda njifuneko WhatsApp sobola kujogererako kati WhatsApp yokka kwezi namba zona zembawadde olekako ka message audio bwezijjula ng'ennyo nga bwe ŋŋambye olumu nnemererwa okuziddamu ate abamuwandika mukola audio empanvu ennyo oyinza okuwandika bwandika n'ogamba mukyala bingi nakulabye kasi ogamba nakulabye ku ALLANCRUZ nkuwa attention nnyo mbadde nsaba ku kino kuntangaaza mu kano akantu nowandika kalayini katono nnyo bwe kati nja kuddamu maawe. Okay. Ne voice note empanvu ennyo bannaye muzikendeeze. Voice note bubeere bumpimpi oba osindise ka voice note. Nokola voice note ya dakika 12. Tukikomya mu kkubo ate nga olumu point ebeera ku end. Ndabira anko omuŋŋambire nti mwagala nnyo. Olwaleero lwe twakola embaga yaffe December mu kibuga Toronto mu 2020. Yeah. Anniversary yaffe olwaleero. Mweyagalira bya ddala bannange. December 5 lunaku lulungi. Lunaku lulungi nnyo lwa December 5. Mwebale kuba mukwano. Mukola ebyatulema bambi. Byakulema alani. Saagala kusukako wano olunaku olwaleero naye nsuubiza nti naawe ofunye Febusi tufuneyo question nga muli nefeefe naye atubuulire how legit African Decent Summit bwe muli. Papa waba atuuse wano bulungi tumutwalako ayagala nnyo genda Niagara balina Christmas light tetwagala alabeko omanyi African Decent tulina good hospitality nti abayimbi baffe obooza tetugenda kubeera wano ate kati tulina kyaffe ekyenjawulo kye batumanyiko kati tugenda twakyesigalize ekyo kati tugenda tambuzako ffeefe aba atuuse bulungi enkya nja kubeera naye nnyo so tujja kuba tukukubira. Okay, kankuleka ogenda osisinkana omuyimbi then ebirala ndowooza tujja kuba nga tujja kunyumya ebirala nga topanikinga kuba kati saawa zino obwongo buli divided oyagala kuddukako airport ebibuuzo nina bingi naye I believe zino era eddakiika zotuwadde nkulu nnyo naye katukulinde olunaaba okomyewo.
Kale so mwebale nnyo malirida. Kale CRUZ exclusive gwe mukutu and hope abazzeemu bulungi nnyo ennamba bazibawadde bulungi nnyo so naawe kuba ku nnamba eziri wansi awo ezebbiri zibawandiise awo so that osobola okuba nga ate obafuna mwogere waliwo emu gye bakuwadde eye Uganda eya WhatsApp waliwo endala gye bakuwadde eye Canada zonna muzikozese ate tulabe naye nyongera bategeeza tebagaba visa bannange bakuwa invite n'ogenda naye just bali legit okitegeera bali legit kwegamba be bantu bojja okufuna invite n'oluka ku airport n'obakubira ne bagamba nti kituufu oyo muntu waffe naye eri abamu be mufunako invite ne bamukubira nga oba giwunyeemuko nga bw'obimanyi ba immigration n'akwegaana okitegeera n'agaa nze nakola ogwange ebisigadde bibadde bibyo but they are so legit so banne mubeesige. Thank you so much Hope and bila family yo ne team yonna najje mukola naye African Decent Summit n'abakozi bonna aba African Decent Summit kansabe munsabire next year ate nange nja kuba ntambula ne team tuyigendeke Canada awo tulabire ddala tuke ground tumanye ebintu bino kituufu abikola next year musabe nnyo ekintu kitambule bulungi tulabe ate embeera